Dr. Kizza Besigye mwenna mwalabye olunaku lwajjo nkakasa Kano oyo bebamu ku bajjanjabanga Muzeeyi Museveni mu nsiko era yali musawo w'abajaasi. Waliwo sisitimu etambulira mu lino eggwanga wabula watabeewo okulowooza nnyo ekyatuuka ku buli munnabyabufuzi naddala mu abali ku opposition naddala kuba nange gyendi kale wadde nze siri nnyo munnabyabufuzi kuba sibyagala ne bw'otunuulira sisitimu nga bannabyabufuzi b'e Uganda abali ku opposition bwe mugizannyaye mugenda kuwunzika mwenna nga mulinga Kano wabula nga sisitimu eyo mwe mwagitandikawo era Kano Dr. Kizza Besigye sisitimu ebasibye mu obwo obusibe bwe mulimu nakati mwe mwagitandikawo wabula ne bannabyabufuzi abaliwo essaawa zino bonna opposition side baagala ogikoppa naye tetugenda kulaba ku mirembe nga tukyazannyeeyo wabula mugiyigiriza naffe abato abajja sisitimu eyo kwe mwagala tutambulire. Naye nga bwe tugamba nti guno omulembe gwaffe twajja kununula nsi eno tetugenda kukkiriza kulaba bikyamu nga bitambula bwe bito tubireke nga bitambula. Tetwajja kutereeza bali bokka wabula na wano ka sisitimu akaliwo ke muteekawo ka kisiru tekagatta ku ggwanga lyaffe kuba tekagenda tutuusa na ku nkyukakyuka. Tusobola okubeera wano Dr. Kizza ng'ali Besigye ne tuteekamu olwali era nga lutambulizibwa kuffe abamu abali ku opposition era budda ku ssaawa zino n'olaba abali ku opposition era abatulowoozesa nti baagala nnyo Dr. Kizza Besigye okeera n'osanga gw'omunyagwa nga gulina olubuto lunene gulina ne platform gusobola okufuna TV buli lunaku okugutuula naye nga tegugenda kwogera ku nsonga za Dr. Kano Kizza Besigye embeera gy'alimu mu ddwaliro ku ssaawa za leero ali mu embeera gy'alimu mu kkomera naye nga gukulaga gonywanyigwe nnyo naye nga bwe guba gutudde ku pano ate gwogerera opposition eno eriko NUP era nga guleeta ebigambo ebigezaako okunafuya NUP wabula nga ate bwe baba bagulengera mu public guvimba na Dr. Kizza Besigye era gukulaga ye gwe gukkiririzaamu. Waliwo kakwakuweyo kekizampa akatono waliwo beddeko nga kale katugereze ku poliisi oli mu kadukulu ka poliisi wabula nga waliwo eyefuula akulwanirira era nga akulaga akwagala nnyo wabula n'alumba abakusibizza n'atandika obbavuma teyakoma ku ekyo n'akuba n'obbakuba. Nina kyenjagala okugirayo oba onookitegeera nti waliwo eyefuula akwagala okukuyamba era ng'omulaba bw'oba tolowooza nnyo oyinza okulowooza nti akuyamba kumba ayongera kukusiba abalina okukutaasa ove mu kkomera ly'olimu ate yeeyita mukwano gwo bakasukira amayinja mbalaga obunyiivu bungi lwaki mwasibizza oli kyogamba mbu Dr. Kizza Besigye ne babasibe bannaffe abalala bonna tetusobola babanja abali mu kkomera mulowooza waliwo atasobola tuuka ku eyo mukakasa mulina eggwanga mulimu Museveni gwe atasobola tuusa ku eyo eggwanga ne lisigala nga litambula oba tetubiraba tulinze bakwataani omulala bamuteekeyo era tumulengere mu kaguli nga Kano mulamba akulukusa amaziga natukano gamba sigenda kulya mmere mutulinze tugenda tuuka mu kalulu muzike emitima gy'Abannayuganda mbu kati twegase mwegatta biti mwe ba politician boy mubeeremu mwenna abali ku opposition tano bino bye tulimu si bya muzannyo bwe tuba tusazeewo okubanja musajja mu
mukere mwenna bamubanga bufo mwenna bali mu bufo nga opposition bwekuba kubulekawo nga tebukola mubulekewo nga tebukola bweba parliament mugiriye kiwani byaddala bino kuba mutulaga nti parliament tetugenda kufunayo bwenkanyanga byaddala tetugenda bufunayo kite kibatwalayo kyogamba Segirinnya yamala emyaka emeka mukomera n'akomawo ng'afudde mutuuka n'okugenda ku ntaanaaze mbu musabe emizimu gye gikomewo gye balwanirire mufune kaadi mwe bupoliticiani mmwe bwe butyo. Wabula ye system ko mutadde twefuula abakutte bannaffe nti tetubalaba mbu era tetulina kye tusobola kukolawo kuki mukire ebifo byonna bye mwesimbawo n'awabakansala ku kyalo n'awabachairman wa district n'awaki w'offisi nga toliiwo kyogamba ekyo kibalema parliament temuddamu giyingira mbwana amala okufa bukere bijje bino bikwate maiti mbu ate tugitwala ku parliament gisabira kyogamba mbukana embeera gyalimu temugiraba tata w'abaana olaba mwekoma mmae mwefula abeerwanyisa mwenna era waliwo n'asobola osanyuka nga Dr. Kizza ali mu kkomera nze simanyi oba adiringa naani naye nkakasa tulina mukubira saluti bwe tuba nga ffe twakajja kati naye ng'abamu bye batamye era nga waliwo n'abagamba sidda mu politics myaka emeka kale katubaleeta gye twakatoba n'omusajja ebyo si gye waba atobye n'omusajja emyaka 2 tumuwe ekitiibwa oba ki alina ettaffaali lyeyagattako nze saagala kumanya oba baadiringa ki ne mumukwata waliwo obuodiyo bwatambula nange ne bunnyiizaamu naye nze nsigala mmuwa ekitiibwa nga Kano mujaasi yakola okusalawo okwalema abajaasi bonna abali mu UPDF abali mu kiki tuyige okulwanirira bannaffe tulebe kubanga nte obanga obugabi nti bakwatako kamu obusigadde ne bumaayuuka naye nga bwe bakwatako akamu alidde agenda kukoma ddi okulya sitayiro yemu gye tulimu essaawa zino yakatta Segirinnya naye kiwani kimwana ubona bange ebyakatemba mbu Segirinnya ajja kudda muve mu muzannyo naddala mmwe abalina ku bifo nga mufuna n'omusaala muwulire obufo bwe mulimu muli comfortable mwatuuka ku bye mwagala era mutugambanga twatuuka ku bye twagala wano we twali twagala era tetwagala kulaba n'atunyeenya kuba ffe tetuli mu kusaaga kuba sirina kifo kyenjagala wabula twetaaga eggwanga nga ffenna tweyagala saagala kuddamu twagala kuddaawo kulaba mbu buli lunaku tulina kubeeraawo amateeka gakola ekituufu oli bamuwambira munnamateeka nawulidde ne Ssemakadde bamulidde Aaron Kizza bamujja wali mu kooti masho bazaagaani giteme n'ogitema mwana